Mujjukira omusango guno twagufayiringa mu mwezi ogwokuna omwaka guno, era kooti nekola enteekateeka mu mwezi ogwokutaano netuwa olunaku olw'okuwulira omusango guno nga lwaleero ennaku z'omwezi lumu omwezi guno ogw'ekkumi, era netukwata ebiwandiiko byonna netubisavinga ku Attorney General nga Ssaabawolereza wa gavumenti wamu ne Inspector General Police nga yemu kubazza emisango gino. Olwaleero tubadde tuzze okuwulira kutandike kuba kooti lwe yatuwa dayalo y'omulamuzi yali ng'ejjudde naye n'agamba kale nga lumu ogw'ekkumi nja kubawuliriza. Tuzze olwaleero kyannaku nnyo nti Attorney General talabiseeko ne Inspector General Police naye tazze, ate era tebaweereza na balooya baabwe okujja okuwa ensonga lwaki tebaliiwo. Mulamuzi twogeramu ku nsonga zino omusango okulaba butya bwe gugenda okuwulirwa. Mulamuzi n'asalawo n'agaa kale kabaweeyo omukisa gumu okudda nga ennaku z'omwezi 3 omwezi guno omusango guwulirwe, kubanga tumunnyonnyodde nti ekiragiro poliisi kyeyawa kinyigiriza nnyo abatesitesi ba Kyalenga Extra Concerts ne tiimu yonna entesitesi ya Kyalenga Concerts, Abitex, Bajjo Events wamu n'omuyimbi omukulu ku tiimu eyo akuliramu enteekateeka ezo nga ye Bobi Wine. Tugamba nti mulamuzi netumunyonnyola nti ekiragiro kino kya bulabe kisookera ddala eri abatesitesi ba Kyalenga Concerts ate era n'eri Honorable Bobi Wine mu kisaawe kye eky'okuyimba, kubanga eyo kaaliya ye oba mulimu gwe ng'abalina emirimu emirala gyonna egiri mu mateeka. Kooti nekkiriza negamba kale, kubanga tumunyonyodde omulamuzi nti buli gye byeyongera okulwawo n'okulaba nga kaaliya ne bizinesi z'abantu bano zongera okunyigizibwa, ate nga mu December tulina Christmas season. Christmas season eyo ebeeramu ebivulu bingi, festive season eyo ebeeramu ebivulu bingi. Christmas kwennyini, ku Boxing Day n'ebirala mwe muli n'enkuuka, era ojja kwesanga nga babaga nti omuyimbi oba Bobi Wine nono tebajja kuyimba n'ebirala. Kale netusaba omulamuzi musango guno aguwulire mu bwangu, atuyambye nakkiriza n'aga nti kale nga 3 omwezi guno nga 3 mu lumu omwezi guno si nga 3 nga 3 mu lumu omwezi guno ogw'ekkumi bwe kugenda okuwulirwa, then oluvannyuma atuwa ensala ye nga bw'anaaba asazeewo. Katusuubire ku mulundi ogwo Attorney General ne Inspector General Police tebeebuzeebuze, kuba olwaleero nkikakasa bamanyi omusango guno kuba empapula zaabaweebwa n'obujulizi tubuleese, waliwo affidavit of service. Bamanyi nti kooti olwaleero badde etandika okulira omusango guno, naye tebateekangamu na mpoza yaabwe. Okuva lwe twabawa empapula eza kooti tebateekangamu na mpoza yaabwe okuva mu mwezi ogwokutaano lwe babeera served. Tebateekangamu mpoza yaabwe gye bayita affidavit in reply oba defense, tebateekangamu defense. So n'okutuusa olwaleero ku fayiro tekuli defense ya Inspector General Police, tekuli defense ya Attorney General, be babiri babiri abalemesezza Kyalenga Extra Concerts naye tebawanga mpoza yaabwe. Lwaki bazilemesa? So katusuubire nti nga 3 mu lumu kooti lwetuwadde ku olwo banaabeerawo era banakkiriza okwewozaako, kooti esalewo tufune obwenkanya. Wero tetumanyi nsonga ze bayinza kuwa, naye of course kirabika lwatu nti tebalina defense musango guno, kubanga waliwo decision za kooti ezasookera ddala mu musango gwa Muwanga Kivumbi n'omusango ogwawaabwa olw'okulemesa Kabaka okugenda e Bugerere. Kooti etaputa ssemateeka n'ekirambika bulungi nti poliisi terina buyinza buyimiriza nkuŋŋaana oba bivvulu oba abantu abakola emirimu gyabwe okuggyako ng'erina amateeka geeyiseemu amalambiko obulungi. No, in fact no, si bwe kityo. Bakirambika bulungi nti poliisi si yeyina obuyinza obugaba permit. Kyenjagala mutegeere bulungi mu musango gwa Muwanga Kivumbi n'omusango gwawaabwa olw'okuzibira Kabaka ekkubo okugenda e Bugerere, kooti etaputa ssemateeka yakirambika bulungi nti poliisi terina buyinza bulemesa muntu kukola mirimu gye. Poliisi terina buyinza bugaba permit. Ekyo njagala mukitegeere, permit nti ono tumuwadde olukusa akole kino oba ono tumugaanye.
omulimu gwabwe is to regulate oba okulaba nti kino kikolebwa bwekiti na kino bwekiti naye si kugaana. Era oli bwakuwa notice oyinamu wa security. Era muno bw'otunula mu Police Act mukawaayiraako okuno ekirambika bulungi nti police ejja kuwa obukuumi eri Munnayuganda yenna. Abatesitesi bakyalenga concert baasaba bukuumi tebaasaba lukusa. Era ne bujulizi bwonna ne tubuleeta bwe buli ku likodi obulaga nti buli kyonna poliisi kye yasaba kyabaweebwa. Ekisooka baasaba lisiti ey'abayimbi be baani ne bagamba abayimbi be baani. Lisiti neereetebwa abayimbi bonna nga bakulembeddwamu Honorable Bobi Wine. Ne bagamba muleete permit okuva ku muntu nnyini venue omugenda Busaabala Beach. Empapula zonna ne tuzireeta nga zisayiningiddwa Babi Kyagulanyi ng'akulembera akulira ekifo ekyo ekya One Love Beach. Ne bagamba muleete ebya security. Receipts zonna ne zireetebwa eza security company eyali ewaddeyo bakanyama abagenda okuuma. Ne bagamba ate ebyobulamu mutuleetere bya ambulance ne tuleeta receipt ensimbi ezasasulwa kuba agenda okuleeta services eza ambulance singa waliwo emergency. Kati kimu kyokka ekyalema era kye tugambye omulamuzi ekya sniffer dogs, embwa eziwunyiriza wano mu Uganda tetumanyi gye bazipangisa. Era singa abatesitesi baali bamanyi embwa gye bazipangisa nayo baali zipangisizaayo. Naye embwa eziwunyiriza ezo sniffer dogs za poliisi. Kakati poliisi erina obuvunaanyizibwa okuleeta sniffer dogs. Naye neegamba nti gwe Abitex ne Bajjo muleete sniffer dogs. Bajjo talina mbwa zazirundira oba Abitex gyazirundira ne zibagipangisiza tebamanyiyo okujjako ziri mikono gya poliisi. Era nga poliisi yabuuzibwa nti ffe mutubulire embwa ezo gye ziri bajje bazisasule. So tewali condition n'emu yaweebwayo etaatuukirizibwa. Ekisembayo baabakwata ne batabagulako misango. Ekyo nakyo kimenya amateeka. Bajjo ne Abitex ne Honorable Bobi Wine bwe bagenda ku venue e Busaabala baabakwata. Kaali bwe baabakwata ne babavuga liitiriiti paka Magere ne babakasukaawo nga bona okwata akanyonyi n'ota. Ssemateeka takkiriza bikolwa bifaanana bwe bityo. So ze zimu ku nsonga ezo eziri mu musango guno era ze tusimbyeko nnyo essira okugamba nti nedda lino ejjoogo n'obumenyi bw'amateeka n'obw'amawale poliisi bweyolesezza gye bayita impunity biteekeddwa okukomezebwa nga poliisi etaddewo ekiragiro. Twalina so mu Uganda yonna, twalina so nga 50. Tegeeza twalina obuwumbi 5 gavumenti wetesobola kukola ki kutuwa. Twagala bwenkanya mu musango guno, twagala kulaga nti Uganda ekyafugibwa amateeka, twagala kulaga nti omuntu osobola okulwanira eddembe lyo kubanga poliisi terina buyinza kugamba nti tojja kukola concert, terina buyinza kugamba tojja kukola concert. Akakofira koyambadde bakawezi. Bajje banandikire kwata nze sigenda kajjakira ntambula nako mu motoka yange. Amanye ne poliisi mbakubira omulanga mba munonya number 1 suspect muje munonye Bajjo event sigenda kajjako kubanga tulina musango wali tukajjako. Akakofira ka ready. Ate tujja kukyusa zabamba bajja kukyusa simanyi kiri mu nteekateeka za President Bobi Wine naye nga nze Bajjo event sigenda kajjako kuba simenye musango gamba nti black yellow red nyambala kala ya Uganda flag so sambala kala ya amagye ne ku Uganda flag bajijjeko amagye ge design flag y'eggwanga. Mpoze ekirabe out campaign tulina omulama gw'okujja abasibe mu komuna Uganda yonna tulina okwekalakasa ku lw'omukaaga eggwanga lyonna. Operation zitandika Saturday okuva ssaawa 3 tandikira mu Owino. Tulina osalako ekibuga Kampala yonna nga tulwanirira abasibe bave mu komera ab'obusango obutonotono ddala ng'abasuubuzi aba Aida ndi Sodale be bakwatira fayini z'ebyennyanja. Ffe tutandika okweberera mu owulira Bajjo n'Abitex twogeranga ebyokusaaga naye tujja kuteeka ettafaali mu nkyukakyuka n'okugenda kwa President Museveni. Ensonga muzimbuzi naye ensonga tebazogedde zonna. Omusango guno tulabanga abakulu baganye okubaawo mwogera ki bamugamba abasajja ba gavumenti eno bo bamenyi b'amateeka tebakkiririza mu mateeka kubanga ababasavinga nga balina okubeerawo olwaleero naye ekyo ne bakusavinga n'otajja ekyo tekigana mulamuzi kutyemula musango. Era tulina essuubi nti Bobi Wine ku Christmas boxingidde 31 agenda kudda ku stage oba bazze oba tebazze lawyer waffe atukakasiza nti ensonga zigenda kugenda mu maaso era tuli bagumu nti Bobi agenda kudda ku stage kuba kye kyatuleesa mu kkooti eno. Mwafirizibwa Seremeka omusango oba guwedde oba teguwedde
engeri gyekiri nti tukkiriza mu mateeka ate situwagala abantu batulabe nga abakozi b'effujjo tulinze kooti eno esalewo twabagambye no kooti beesalawo neesala mu mbeera ya volongoto omusango tugenda guteeka mu bantu naye nga omukyala gwe bayita Lydia Mugambe tumuyinamu nnyo essuubi nti ajja kubanga omuzadde asale omusango mu bwerufu Bobby adde ku stage. Tetwagala ssente ebyessente si bye tuliko twagala tukyalwanirira Bobby kukola kigenda ku stage singa twagala ssente twaligenze wa President Museveni azituwa kubanga atunoonya era twamusima atukubira twogera naye twamugamba ekigambo kimu twagala Bobby ku stage. Kyenkofiira kyo muli batiitizi naye tebagenda tusobola olwaleero kampeyini yakujja abasibe abali mu kkomera ab'obusango butonotono ne t-shirt tuziteeka ku katale ku Lwokutaano luno era tugenda kutandika kuzitundira mu Owino ku Lwokutaano luno olwaleero tukiwaddeyo nga kooti kuliriza musango ku Lwokutaano t-shirt ya mutwalo gumu tudduka ku lunaku lwa independence twagala kutaasa bannaffe abali mu kkomera ekyo embeera eyo terimu byabufuzi byonna mutwegatteyo ku Lwokutaano tugenda kutundira t-shirt wali ku Owino Friday eno ne banaakera ku makya ne baweera enkofiira ne banaateekako buteesi kalendala abantu bajja kugoberera eyo kuba kala si yensonga nayo ekiri mu bantu yensonga ekiri mu bantu tosobola kibajjamu bo bakooye baagala kyenji ekyenkofiira bazannya mu buzannyi tebalinaawe kakodyo konna nze siri mu nteekateeka siri mu lukiiko lwa people power simanyi kibasalawo okukola ne kino njogera nganze bajja kusalawo basalawo ekyokukola ne kino nkyogera nganze ekyenkofiira ekyo kakodyo kakadde tukayinza kukola kyebakoze kyefaananyiriza nekibaali baleese ekyemisumaali kigenda kubalya nga ekyemisumaali bwe kyabalya mbasiibudde mmwe abakamera